Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye. Hello. Omugalo sembeza kasituuka. Yes. So iso kulaba mami oluko olugendo akaviira ako kakawola soke bulungi. Lero ba wakusatu lero wakusatu mami omupya kati yono atakutegedde ki kati aze kusande tiyaliiwo ate kusande jukira tiyaliiwo kusande tuwaliiwo takulabanga ate tuddemu olwo ye kenyina byeyogeredde ayagala kaddaalimu bannange nzize leero ajja ayina essimu amutereko ddaalimba musuwemu abantu mumuka ndaalimbake Junior muwe ndaalimbaye kubanga leero ng'omulabyeko tomulabangako myezi ena omwezi mulamba buli gwayitako na guno gugweddeko tamulabanga wekubyeko oti nga muzeeyi yambala balete ndali ngodaliwe ekonectinga wali kendeeza volume ugweyo bagenda kuwayo akayimba aboogera ngenda bagoba kati luwuumula bulungi ngenda bago mugende mwebake ndi connecting wano Isaac yangwe no kuba abantu bajja kutwalira mubalekana kayanirize Haleluya. Amen. Tekaliko. Kwekali tukulira. Haleluya. Amen. Oluganda Yesu yebazibwe. Obwekitiibwa. Manya gange bampitana nnyo nga letyo. Wamina. Nakola leero no lwasande ndi musanyufu. Mwanga mazima banaye ndi musanyufu olwa mami waffe banaye kifa kubanga akomyewo amazima madde simulabanga ko kuva ebweru. Mazima. Mwezi. Kubanga banaye mami wange. Banaye mukama kuliseyo ddala n'olugendo olwo. Mukama naye yebalize ddala banaye kuwanguza olugendo olwo n'otafuna kizibu kyonna. Amina. Linnya lya Yesu amazima bannange mpulidde n'essanyu banengaba nti banaye mami wange kifo banaye anajadde. Anakumodi nakati mpulira ndi bulungi. Bakuwa akayimbako. Ali mu kwetereza kati. Ekyego. Yangu. Ona.
Baba tudde. Atoga zini kabwa gazi. Eno kaya kwa mulema. Eno katika wako kuzina kwa ndega mulema kadagala gayi. Bulinda kwa jamaa. Onengari jama nnyo kusinga. Kora. Mama ne tata ye mulenzi wa ngondo. Mazima. Kora. Panje. Panje. Kora. Kona. Echo batu yale twadde amawulire wootabadde. Ago gonna bakatekanga toliwo. Kona. Ona bada manya yimba yono wana. Aita no my friend we. Hey, amuita. My friend is solo njakujja. Ayagala kwebuliza ku Nanyongo olwokuba kutoka manyi. Olwokuba Nanyongo akusinga. Kona. Wow. Mazima bana kuve bweru mazima. Eri byali bitya Nanyonga wesali. Ha! Jali kirudi jo. Oh, nempulira esani ngampulira nange njagala kambala kanange. Biche byaliwo. Sande wafuna ki waliwo abakuwa kasente obali. Ha, manage ba mama ne batata. Manage jali wadeda. Kyaliwo ku Sande. Wanaye tebankola badage wadedo. Manjogera nti ne mugadange Nanyonga lekyo nange muwadeyo nti aketano. Nengaba waji Ekikigwe. kazi wadu zinaga mbuka buka nzene sanyu lyona ndi bubi nzena nengwali nzena wado nengaba mukama chichi kino kibakoledde tamagero omula nasimba ke okonake omutwalo manage Ne bakusimba ko mutwalo. uli muntu wange bannage abankolaka bannage anaye mukama wabukisa Mazima. Bakubireko ku ngala abakola. Abakoleko tubakubireko mbugalo. Nami wasuba. bannage nasuba nnyo amazima kubanga bamama banaye ne batata kubanga amazima baneka maneno bawulira bannage kubanga amazima banaye bonna bansimba banaye kasente
nawulya bulungi essanyu mukama wa banaye nga bwe nagamba nti abawe nnyo omukisa ogutaaga okubanga mazima banaye mami wange oyo mazima banaye yangulya n'ensawo ya mutyere ndinaakulya bulungi nnyo obugalo namugulye amazima banaye bamama banaye n'abaana baffe bano bannange nawulya bulungi essanyu nti bonna bansimba bannange neera nosadde simanyi babo bagenda kunkola bannange sibadde akumanya omanyi nako ng'onyumiddwa mama watabadde amazima kubanga niwuddwa mama bange banaye wakomyewo mazima bannange okuva ebweru mazima kubanga amazima nkomyewo n'essanyu kasita nkomyewo mbadde nsubwa mbadde nsubwa nnyo kubanga nange banaye mpulidde n'essanyu kubanga okomyewo kubanga nange badde omuntu bamutumya akadongo bulungi mu nnyumba ne bagamba nti leeta nanyonga wange asoka azina wana amazina amaganda naye nkubi wana amazina amaganda nga bamama bakuba namba naye engalo ngakona nga nkoda bwegamba bukube mpaka wenna kankone paka wanatuuka banaye mama baleete webale kutuuka nenga kukubira ddala mazima gamba emirembe gikumazeeko emirembe era banaye ne mama wange ono mpe banaye mumukubira ddala ddala engalo dakalulu banaye lwokomawo olwesajulira banaye ndyogedde ddala alebye kubanga esumula abawamba amazima kubanga olwa mama wange ono banaye yesu yebalire ddala okukomyawo bannange simanyi abanaye bamami wange babona ontwalako nange bannange oba netubirayo nanyonga agala kulinnya ku nnyonyi ajja kutwala linnye ku nnyonyi mama wange banaye nakaterooza okkiriza obadde dda mama wange nakaterooza okkiriza oba nedda akkiriza nange agambye munange nti akkiriza okitegeera akkiriza munange webanaye mama wange webale kunzikiriza kubanga era olina kuno ku kifaananyi nkula nokulaba owenna oliwirapo ye twamutwala omulaba ng'ali mu nnyonyi atudde yoyo wano ng'etokota mama wange oyo wante ate nze ndi wa nnyonyi oyo mwannyinazi mukama bambeera obukiriza munange era munange era mugenda kuddamu mukatera kakayimba banaye buli mwana wazina kubanga mpulira nyumiddwa nnyo olwa maama wange banaye bulaza wange atuukirewo ddala akeereyo oba banange mukubire nanyonga mu ngalo ayaniriza omugenyi waffe nakavule emukunyu yes ngugamba gojja kufumula nfuufu bagala kuzina ngoma ayina okuzina omugole nga alya jangu mpola mpola amazina g'abagenyi nga bali kuva eweeru omugenyi kona 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 engalo pandi kona
Ndalimba, ndalimba. Kona. Hello. Kirabika wamma namulabye kwanji kona kona namanyi oba December bannange otweyanziza obadde otulimba mbu ng'omanyi mukubira eno k'engalo z'amaanyi amaze okwaniriza omugenyi waffe naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga weemuli lwaleero nate entertainment etukoze bulungi abantu Rachel abadde ayaniriza mami ne Enoka abantu batukoze bulungi abali online kajambo mwebale kubeerawo nga bulijjo tubeera ddundu akala amatendo buli Sunday tubeera wano nga tuli meeting ya Garden Millicent twagituma Garden Millicent project ate nja kutwala omukisa guno okwanirizaabo bonna abatandika naffe mu kuva mu gw'omukaaga nga bakyali naffe nakati n'abatweyunzeeko tubaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala kutweyungako okubanga muwagira project eno bannange tubeebaza nnyo ddala era tukyetaaga obuwagizi bwammwe yenna oli awo wakati tweyungako ku mikutu gya mugatta abantu YouTube, TikTok tukwaniriza project eno project yakuteerako Garden Millicent business kusokera ddala twagala gaziya wano tugule ploti tuzimbeko ennyumba egende mu business so ekyo kiteesi ekyo kyammwe
mwe abakireeta nga mikwano gyaffe, mikwano gya Mami Hope ne ttiimu ye yonna. So omwakimuteekamu n'akola ki? N'akitambuza okubanga nti nammwe mutaddemu amaanyi nti mujja kusobola waali nammwe teri kigaana. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga temwamuyiwayo ate nga mukyatambula naye nga nakati akyetaaga obuwagizi bwammwe. Naffe nga famire tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu abo bakubireko mu bugalo batubagidde nnyo ddala. Tubeebaza nnyo aba online family nnyo ddala kubanga bwenjogera kati bataddeko data zaabwe oba tuvawo ssaawa mmeka tebaagala kumanya ate nga bazze n'okuwagira. So tubeebaza nnyo ebyaddala nga Gadan Millicent n'abantu b'Eddundu kubanga abantu b'Eddundu baakyuka ku lwammwe, ku lw'obuwagizi bwammwe bumuteekamu bakyuse nnyo ddala. So nabo basanyufu gye muli era babeebaza nnyo okubanga nti mubakulaakulanyiza mu mbeera yonna. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero nga bulijjo tubeerako tutambuza pulojekiti eno nga tubeerako bye tuwakawakanirako. Kiri mutu wenjogera yatuuse dda ku tebo mugiraba naye nno girabako nno kyowangula oba okirabako. So tulina teams, team Shifa, team Ibra, tubeera ne Chairmansburg. So bw'oba ng'oli eyo nga ogoli team Shifa kasepikike ku Edgar akakutte Edgar kwata omuzindalo guno. Ne team Ibra kabalage. Bamikwano mbalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Timu Shifa ke kana akasepitiri akaffe. Kano ke mulengera bamikwano kakalu nno wekalu. Timu Ibula kano ke kagenda ku airport. Timu Ibula bamikwano kimanyi gye muli. Temwebaka bamikwano. Nafunye omusajja agenda kunyanjula naye sina we ngenda muteeka. Mukube engalo ngolate munyiga. Omusajja afunika mubadde. Ennyumba weeba ewedde manyi muteeka buteesi wali maka ga Daddy waffe Gadi. Kati sirina we ngenda mussa era kati namugambye ogira olindako. Kubanga sirina we ngenda kuteeka. Kati akagira ewaka wafunda wano waka wafunda. Kikikyo tomanyisa nnyo naye ze maama Jolam. Nze Edgar na Mirembe Goleti. Tuli ba Edgar atoleeta na Mirembe Goleti obadde. Sikigaana ekyo yejjola mu lujja mwana yeddira endiga ate nze nnyina ndi neddira mpologoma naye bamikwano akasepiti kano pozi waliwo ne kano naye bannange leero ebinusu sinuzo bisusse Chairmansburg naye tusaba bamikwano gye muli temutukoowa kuba ffe bammwe era naffe mwe baffe. Ffe mweffe? Yes, tetulina gye tugenda kuddukira. Ffe mweffe. Tetulina gye tugenda kuddukira. Tulina kuddukira gye muli. Tusaba ku buyambi. Kubanze ga amazima omusajja namugambye lindako. Namutegeeza ne tugizimba wano enkya mu wiiki emu. Muleeterawo mazima. Ennyumba esibye naye kati ennyumba yesibye okwambala obuyungu. Tewaliwo wana wantu wafunda manyi kati twafuna emikwano ate nga gye twagerako ku airport. Kaakati bali eyo bonna balindirira. Kaakati ekituwe kiba nga kiri anti kati.
luli bannange simanyi nakumanya n'okweruka kati ngenda ndaba ngenda njiruka kubabikanako abantu bajja ne bambuuzaako buli lunaku abantu bambuuzaako ewange. Tonatera kubeera ne visitors boku ku mulimu. Edgar, onatera kubeera ne visitors boku ku mulimu. Wempulira akasimu akavuga mba mmanyi messages ewa Edgar. Naye temwerabira ba mikwano tuli ku project. Baleke kiri mutu batugulireko. Kiri mutu. Ho. Nokubuguma kabuguma. Timu esinga yetugulira bane mutugulire kakasoli tulyeko bane fe no musana gwakanyo tetwalima kasoli oba mama eno kamujja wasibani. Simanyi mama eno kayeja mzura. Naye fe omusana gwayo kyayo kyadda kasoli yenna. Batugulire kasoli aba online banna. Nduddo muli ako ga mazima. Kati bamungulira. Ate kirabika sala kutirawo ati anti era mufumba ayina omuti kakati ba mikwano sijja kukoowa annange bange bagamba gwokoze otya bannange nenunudde obugalo bwa tiimu Shifa tiimu Kasepiti ba mikwano otandikidde mu magi yanno kati guno mukisa mwereere otandikidde mu gi aba tiimu Shifa mbalaba tiimu Ibula batutwalaganya kiki ninaye emundu yange wano tiimu Ibula aliwa ani oli tiimu ki yefudde wabula naffe oyo ayekyusa nga kyemwakola kyeya wabula toddanga namwe nga kyemwakola tulabira ku mmwe mukuba kutta tiimu Ibula batutwalaganya bannange batununuleko kubanga ogambye eki mukama wange nzije abatudde emabega katebe embuye tiimu mama vaayo gutogenda nabagambye batuwe kubo eri waliyo space bana abantu batuze oyo hana namugobyawo kuba myaka yemeka ayagala kubeera front bana basooka wano ate bano batiimu Shifa nze mbamanyi bekweno mu Bumoli twagalawo ekkubaawo ewa mwatambudde mu yes tiimu Shifa tiimu Ibula online kiki kulikaye wama tiimu Ibula tiimu Shifa tiimu Ibula bane saa muntu yefuula naye nga tabangako tiimu Shifa di yogeza amazima layira yogera amazima layira uliya mutabanko ku tiimu Shifa simanyi ate ulya byanyinya ate tiimu Doni simwe nali anti twagenda obiteekawo nga taliiwo yali taliiwo yalekawo ziri tiimu omusango kati gubeere mutono bannange kiki kyo leero nga tewali kasente bane ba mikwano
Makuba mu vibe. Tisemu. Bagala kudalimbamu. Magumba gakaddiye. Kakaddiye. Kati ogenda mu bufumbo. Anti era bajjagaza bujja. Ekyo kiggwe. Ogenda kuliniyo. Bagenda kudda buddo. Bagenda bugazza bujja. Oli mutuufu? Kati gakaluba. Ako kabuto kaka. Naye bamikwano mwebale bamaama kunyirira. Bambi munyirira. Mwebale kunyirira ga mazima. Jukiramu ebiseera bibi nga tutuula eri mu muti erima eri mu bitooke nga menta kati waakola. Ngayo gye tutuula eyo. Kikyoyisaawo ku menta. Naye kati tutuula kati menta ye mugenyi? Yafuuka mugenyi? Menta no. Ndeta kasepiti. Omulala yakyusizza ekifo. Why? Omutima. Kugamba ate yasazeewo wegamba naye ekyawa gamba yekyawa naffe natukyayiramu musajja mbadde naye wano naye tebakumenyanga omutima nze kennyini bagumenya banange nalwaze tuziniramu nalukenga ze tuziniramu tiimu shifa tufune kasente aja tubuze nako Naalu jangu naye mukwano. Ali mukujja. Mumuwe ngalo ngajja. Ekubo lyabuzaawo tebaddewo kku. Kaneta kisenso. Agenda kuzina? Agenda zina timu shifa watu weka sente. Yes. Zino meeting zikoze ebikulu. Ozimbye ensi. Naye olaba ozimbye. Yes. Mutegeka akayimba. Kyali connected. Ngabiri. Mugwokubiri nga Beka. Mama. Mugwokubiri? Mugwokubiri. Januari lwaki otabula emikolo gyaffe? Mugwokubiri mama. Gwakubiri. Mugwokubiri nga 2. Oyo mwana muyambeko. Wanga ayina okutunda mu kamera wali. Yes, single connecting yo. To connecting a Bluetooth yo. Nanyonga yagala ndali. Amazina gano tugenda. Buli ali wano n'okutraininga ku mazina gagenda kubibwanga 2. Yaddaku. Ndalimba. Nzenzijeko. Nga 2 batuyise mu matikira. Mwenna babayise. Ate mulimu kweyitanga tebannabe. Bayise VIP. Kusanga yakyagala buli omu alina ensiba. Kona. Engalo. Yongeza. Tokekereza volume. Kona.
wange anage ulira gwe wange kona obadde ki anagikubako kona kona mazima engalo yes now God then now se cagó mazima afumise emisinde kwegamba afumutuse bufumutuse jasina ngamba huyo mukwano gwagenda mugobe rero nsanyudde we balekizeneramu bannaye era okoze bulungi nga bwe yansuubiza ntaddamu tuula mu nzikiza kati genda otuule mu mataala bannange naluke ng'olaba avuddeyo mu ttaala oba kati waliwo ayinza okusigalayo mu nzikiza okuggyako menta yekka gwe tukkiriza ate gwe bamenye omutima naye mulabye mu nzikiza oba kati omutima guliko enzikiza anna tomumanyi tobimanyi muguleyo za WhatsApp tubirumira nze kisambuza mbu birumira naye nga bambi tweyanziza nnyo abali ku mukutu okubanga mukyali naffe ate nga muli tiimu Ibula ate tiimu Shifa
era buli ali online awo alina tiimu ye gyagwamu. Kati bw'oba olina tiimu gy'ogwamu essaawa kugiwagira essaawa zino z'essaawa kuwagira tiimu yo, tiimu Shifa, tiimu Ibula. So tubaaniriza mwena awana ali mu pavilion eyo. Waliyo omugenyi omupya eyo ajja tubuuzeeko mu pavilion. Omukyawe asigale eyo. Omukyawe nja mufunira ajja kufuna. Yes, so banaddudu nsanyusa omubalaba abapya eyo waliyo akazikizi kati bo banziga bulungi bane njagala bajje bambuuzeeko naye bali wala naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Twebaza tiimu Shifa eri ku kamera ekikola bulungi tekoowanga. Ate ne mami waffe naye tatukoowanga ab'Eddundi mukimanyi bulungi mukubeeko mu bugalo. Atwagala nnyo kujja wano si muzannyo kiraga kwagala eri mmwe. Womulabako manya love weeri nnyo ddala. So tumwebaza nnyo ne ttiimu ye n'abajja nga bamugoberedde abo bali online abo weebali ku lulwe. Waagenda bamwagalirayo n'ebintu bye kati wagenze awo wetukasibira. So mwebale kukasibira wakasibidde naffe netubeesibako. So tubeesibyeko ku kalenge ekintu kyaffe kigguke mukitambuze mutuwagire. Obuwagizi bwammwe tubwetaaga nnyo ddala. Ate twebaliza ddala abantu abo ku Sande kye batukolera mwakiraba. Baweruwiisha batukola bulungi ku Sande ne bawa abantu baffe abeetaaga obuyambi. Rachel abadde musanyufu eyo wiiki yonna simanti yabufunyeko ku kimunyiiza. Ayina akaceera akasawo katudde wali alyako bulungi. Yakava ewaka okitegeera. So abantu abo ku Sande mwatukola bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala Shifa n'ebibye. Omutima ogwo temujjanga okwo mukolera bulungi ddala nnyo. So n'olwaleero tubeetaga kutuwagirako team project. Ate waliwo aba team project nno ng'oggyeko tiimu Shifa, tiimu Ibula, wona aba team project bali ebaweru wishers. Tulina great opportunity friends, brothers and sisters batukoze bulungi batuwadigidde nnyo abantu b'Eddundu bazeemu bakubireko mbugalo nga bo great opportunity abantu b'amaanyi nnyo ddala. Wale wano teri atamanyi great opportunity buli omu agimanyi ng'ekulemberwa CEO Mr. Ibrahim. So tubeebaza nnyo ddala kubanga mubadde naffe kuva mu ntandikwa. So n'olwaleero tubeetaaga tunabakoowa ate nange nkimanyi temunankoowa mukyali nange. So mwebale nnyo byonna bye mutukolera tusiimira ddala era kyova olaba tukomawo era muddemu mutuwagire. Yes. Oyo muwala yano sitera mulaba ono yabo gyebaleko jangu tubuuzeeko omuntu omupya zimba njagala amutegere simumanyi jangu. Waluzungu sanyusa okulaba nangu basanga temutidde baluzungu awo tujja kufuna omuvunuuzi nga ye hedigaalo. abooluganda mukama yeebazibwe. Amiina. Amannya gange
Bampita Jackie. Jackie. Tusanyusa okulaba Jackie. Bulijjo njija. Bulijjo njija. N'otuulaawo? Mbadde ntuula wali. Sisita wange Jovita. Ne Swauba. Ne Swauba. Basisita bo. Omukyaka bano ba student tovula babulaabula. Tusanyusa obbalaba. Nange obbasanga. Ku mazina kwe bataba. Mumuwagira tuwemu ku mazina. Olaba ne teri student atamanyi mazina oyo taba student. Abadde mulwadde. Abadde jangu mu kifo kye. Mununule. Muganda bagambye yawonye. Kayimba ki wamma? Timu Shifa. Ani akubye kakuyege eyo? Olimba. Kati bamuwe kayimba, kisaba akayimba k'oyagala. Any song of your choice. Yes. Tongere zungu kati. Any song of your choice. Siyo kiri. Bampenda alimba. Kale DJ Kasukayo naye akazindalo kali mu kunywa. Kanywa. Kaba kansika. Tukimanyi. Kati volume yeyo eri wansi nnyo. Kati balinga eje bakwa mu kati bubole ono olanga okala. Yes, balinze gwe. Ye DJ. Mukubire engalo mwe. Wanje. Ejeje. Kona. Oyo DJ abitegeere. Kona. Mazima. Kona. Student tasobola kubula amazina. Mazima.
Student byakola. Thank you so much. Mukubereko mbugalo. Nengere jaw. Spider-Man. Ano kana botajja bano batumala. Wetuli tuwera. Wali mareso gwe. Oyo yemalirira nze mu maji. Abadde yemalirira ono. Oyo yemalirira bwota muteekako. Bali mujjeko. Tuna mu kamera. Ora. Tuna wali mu kamera. Aha. Mama wewe tatira kujja wano. Naiba wanene manga. Wana mbuzi zambe murenzi.
mulenzi. Keno. Keno. Sina kayimba kenjagala mpozi bampa amazina amagano. Muwe ndalimba ekwate wonna. DJ twagala amazina amaganda ndowooza ndalimba ekole wonna. Gwali mukabbulo ojja kujja onnyambeko. DJ naye alituwaddemu yekka. Engalo mazima Wandi Wala Wandi Kona Kona Yes Kona
Ay, 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 ay. Ana mazina toza tsobola bakuwa supidi mpitiri All right. Aninyuki. Wow. Bwana. Anaigiriza obo mwana. Kumwambia anaigiriza omwana. Kumwambia anaigiriza. Kumwambia anaigiriza. Amazina gali mu musaayi simwegirizangako. Naye nga tweyanziza. Kale bulijjo bw'obeerawa. Bannaye bambi mwebale. Entertainment mujongere obugalo. Kano gabadde makambwe muko. Bannaye teri timu shifa timu. Zenga ndabi amazina ngalabisiza mannyo. Banyumirwa amazina sebali. Bannaye nga tubawadde amazina mangi. Batuweka ssente bamikwano. Timu shifa timu ibula. Tulese ebyasi by'abantu. N'amazina golaba entumbe zonna ne zigala bwe ziti nti gyekyo. Batuse. Efuufu ebe entono bannange. Kale tunafuna Eddie boy. Wamenyese omutima naye okusente. Alo. Yasi. Soko oyindeko wamma. Timothy. Yangu. Wow. Jangu wanene tata. Jangu wanene kwa. Tujira tumule. Thank you. Well wisher, thank you. Nenda longo tuleke. Risha, thank you so much. Nkongere kayimba shi. Bane mwamutura abatamanyi kusina musirike. Wama mwoya kayimba akalala. Ate mwebaza tuwadde ne timu shifa tuwadde 10,000. Risha, thank you for this day. Yes. Bakwe kayimba kyo muziniremu. Gondi ki. Mami we. See tonight. Wanje? Si tonight. Kayagalo
mongera bambi tutereko tuzinene ticha wange agagego tutagafe wagakulema banayiga ngenda gayiga wali gali aga 180 wakuba oludako ngenda kugira mu jini salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya kunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu watyo nandaganyisa okumulagira watyo nandaganyisa okumulagira Abire mi kamera. Mama ne tata ye mulezi wangono wesina kubana ye namusanga mu banka wama tata lwe wantu Bannange obadde oli mu kulaba
weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.